Jackson. Joshi. You said you love me. Wangame tino njagala. Are you sure it's love? Mazima mukwano gwo wulira jendi oba kumanga. What else could it be? Atolooze kya kinaaba kiwe gutaabe mukwano okakasa. Okakasa nnyo nkwagala. And I love you too. Nange nkwagala musawo. Nga bwakasasanda nenjuwe kyagenda ne baddamu ne beeruma musawo kati n'omuwala amuze muti kumbe taata abasanga mu mimwa. Taata musanyufu ku nsonga eno oba singa musanyufu yandibadde abakubirako mu ngalo. Obudde ne budda ku bunaabo. Okay. Musawo bw'otyo taata. Wamala okujjanjaba ekigere kati ojjanjaba mimwa gya muwala wange. Taata atusanze. Yes, okay, oluvannyuma okubira ku kiri mudato olwedde tuba tugenda gitandikirawo. Tuli ku firimu yaffe kana katundu kaffe mwana atu akokusatu in love with musawo. Wali oyagadde ku musawo naye nga ali principal di. Kale katulabe bigwerawa. Nenga nsimanyo ba besties ate mbasibulako bye bye Jero besties kuchokubatumira ku screen bwentyo. Mu firimu eddako ngenda kubanga ntumira bali mu family ba mikwano. Oziko ne ba Momo besties. Momo bestie yani ye muntu agamba nti vijje Joshinywa ku mazzi. Amazzi ago nga gayisizza ku mobile money, si mobile water. Okategede enamba yange 07587333 amanyereta kisige Joseph obotekako sente. Songa ate n'ensonga endala gwayagala okujoininga groups zaffe oleme kuddamu kusubwa update yonna. Kafirimu konna akafulumye n'akabaka genda ofuluma abali mu WhatsApp group baba kimanyi. Abagala enkola za muno mukabi eyo program twagitandise nenga bitandikira na kunoonya ku WhatsApp no joininga updates group. Ebisigadde no bimanyireyo. It's me boy VJ Joshka alongside my number one besties. Awola ba ku screen yo. Here we go so ateka tugitandike wano wenyini wetwakomye etugenda kubanga tugitandikira. Kati twasembeyo okulaba ngate olowooza musawo tebamusazeko mukazi wengaze. Nga munaye baby mbadde nkumisinga nnyo Kamala konze kanze gye nkulabeko. Naawe nga lwaki okola ekintu bwe kityo gwe lwaki owozebwa okimanye no wendi ndi ku mulimo please toyingirira mulimo omukyala nenga omukyala olowooza ebyo byaliko omukyala ayagala mwami. Munaye yazze tainange ya kukigoba nga akisigaze oba bayogera biki ebyaddako okudde eno. Omukwano gw'abano gwowe guli Rastafariyo ono mwana ali mu love n'omulasi. Eno mbalasi ya mulasi sisobola na kugwebera kuliyo wamma supidi we bagenda aye. Kumbe musawo mbadde manya ina kufa kujanjaba muri mutya je tuli baby kakisira bokulumya akimanyi Rastafariyo nti musawo alabika ina mu ekibeera namukuba kiso okumuluma. Baby je nyongere yenze official husband yenze mulasi waliwo abalala bo bali kuyabwe ne bantu mwoba lwaki mba mukola ebintu ebyo nolabira ddala nga munne ekintu kyali butegeze ngamba nange omukwano gwowe guli mwana mwala n'omulasta bali butola just wakuba munayo omulasta ayinamu ekibeerabeera. So nga tetwasembeyo n'okulaba wali eri taata ayina ensonga ey'omuggundu lwaki ate omulasa ono kyonna kyakola asigala ali mu famire eno. Ne taata kennyini awulira nga tasobola mwejjako kati banne ekiri masekati g'abaana ababiri kitegeroma ng'amuyita. Wansebo kati ng'amubuuza aliwa omuwala ti atambuddemu ne boyfriend wo okakasa. Omuwala tabizzeemu ebyokugenda auto. Owaayi waliwo obuzibu bwonna? Tewali. Omusawo abadde azze okujjanjaba kwegamba omulwadde yeesiibudde ku kitanda.
naye gwe nekigenda mu maaso wano musawo oli waaba yawonye dda tambula otuviire ebintu ono ekimunyiiza timetable si kubeerawo kwa musawo enkeera mukulu ng'anyiga naye kuno ng'anyigiza fujjo waayi waliwo ekizibu okyamu kyonna nedda kiki leero ng'osirise nnyo just in concentrating wanyiigidde ate nga lwaki nze nkimanyi wanyiize kubanga n'eddoboozi lyo oba oyogera nkiwulira naawe baako kyoŋŋamba musawo bamuzambisa kigere omwana ono ng'ayina effujjo kale tojja kubinyigayo nga togize mbuulire kigenda mu maaso musawo kati olaba omwagala nnyo wulire musawo asuuse okujjanjaba lwaki obuuza anti munaaye tosobola kubeerawo nga toli naye kwegamba naye kiba tekyetaagisa gwe osigala obeera naye otambula naye naye munnange batula ate si mukambwe nga bw'olowooza si wakisiru nga bw'olowooza just luli eri yali accidenti wetwagenda naye nga tasobola kukiza kintu kyonna kuntuukako amprotecting ekyeta kimala kale naye kirala wonaba osobodde ofuna akade n'omutegero ojja mwagala nze saagala mumanya eryo bbuba bubalication in action musawo kola ogwakuleeta otuviire wamasi kyo kiki musawo tumaze amangu bwe gatyo just bwe tutyo tumaze iyi naye tubadde twakatandika butandisi tumaze ate gwe musawo nze nkimaze nkigadde ngenze omusawo atandise okufuna entondo naye kino ekituusewo okyakatuukawo muli tabanga ayina obujja naye kati ayinza kujjawo ebbuba ate olire nga tetuyimula nedda toŋŋamba nti bwe kiri kati mwana muwala agenza obirowoozaamu oluvannyuma ng'ekireetera n'okububa alabika ali mulaavu agundi gwerekeraawo ebintu by'okuseka saga nkugamba ebintu byange oseke busesi ate kati nkole ki nze munaye naadde simanyi kyakola yambuziza era nasirise busirisi kubanga munaye kirabika ekintu kiri masekati gaffe munnange nti obuzibu ebintu byammwe tebitegerekeka ate tukoze tya omwagala sirowooza nti mwagala wabula simanyi oba mwagala oba simwagala musawo oyo naye just ankuba bukubi then kati olina okwogera kati then olowooza tukoze tya oluvannyuma kati munnange mukwano gwe ng'amugamba nti naalina okwogera ekituufu ekiriwo wabanga ali committed eri battle amugambe nti munnange musawo tekijja soboka namugamba munnange nange nkubulira mpulira sikyagala n'agamba olabika nno omwagala ekituufu simanyi kyo kigenda mu maaso naye ndabika mwagala naye gweno naawe toseka ebintu ebyo tebisesa bambi kyana kya ddadi tekimanyi kyakukola bambi kikazi kyattu bambi tekimanyi oba musawo nakyo kimwagala naye ngaekigenda mu maaso mu bana ababiri firimu ekuze kati ono ng'ajja musawo Joshua aliko kuba sinnamulaba okuva ku makya waayi tanaba kujja era tannalya gyali mu lumu okakasa ali mu lumu ye ngenzeyo mu lumu ye ne mugamba omuwa emmere nankamba nti no tayagala kulya mbusimanyi enjala temuluma bw'atyo okay tonkwatako nawonye n'asalawo agenda amulumbe mu lumu kakeyanga kasusse mu masekati g'omulwadde n'omusawo bino bye mwagala
Temufaayo ku bibaddewo mu kusooka bantu omwenze mwekubira nnyo ku bantu abapya. Kumbona ali ku ssimu ya Love nkumisinga nnyo bebi nange. Oba tugambe nti nno Love gy'alina wano nnyingi n'ono gwali naye ku ssimu nti enjala ebuze olw'okubanga Love ne wabaawo akonkona. Kale yingira. Bebi kanzire mukubira oluvannyuma. Kati ono ng'akola ki? Ng'ayingirawo mwana muwala. Sebo kiwonyeewonyeemu. Why? Why didn't you eat your food? Kichinga tonalya mmere. Is that why you're here? Ensonga lwaki oli wano? Nja kumanya. Pete tusobola kukkiriza mugenyi kulumwa njala mwene ennyumba shia ofe enjala nga tutunula nedda. I'm not hungry. Ngugambye siri muyala. Ogambye toli muyala. Just say I don't have the appetite for food. Why sina appetite? Okay. Kale. Since you're refusing to eat, I'm not going to eat anything. Kati nokoganya okulya nange sigenda kulya oli mulwadde. You can't do that. Gwe nawe tosobola kola kintu ekyo oli mulwadde nedda saaga sijja kulya gwoba tolidde. Musawo waba ayagala omulwadde alye naye ayina okulya. I'll eat something. Kale nja kulya tewali In buki. that case, we will have to eat together. Kati no ekibawo ekityo tulina kuliira wamu. Wangi? Babesti mubiwulira? Kale Wait in your room now. kale lindirako mulumu yo kanzije tuliire wamu ate oba munaye ekyo ekisanisa omulwadde ate n'omulwadde waatalya bambi kino akikola ku lwa mulwadde omulwadde waatalya eddagala liyinza omukola obubi ku lwa mulwadde temutekawo bigambo byammwe omanyi babesti mwagala ali mu Love ani agambye ono professional doctor tasobola va kutandika kwelaba simanyi bwe batyo baliisa abalwadde bannange musawo ali mu kuliisa mulwadde naye uyasoma ebitabo by'abasawo bamugamba kookoonya kobadde omuwo kalye. What is going on bannange? Nesinga batula abasanga mukono kamusawo kane bakampisizaamu kumpi kyogamba ate olowooza omuwala tayatudde namugamba munnange mpulya nga kisobola kwegaana kigenda mu maaso. Laba webeetunulira omusawo n'omulwadde ne bagenda mu mimwa tekisi kweruma ne beeruma ne beeyongera okweruma waliwo okweruma naye nga tekuleeta biwundu na musaayi okweruma okuwooma beerumye. Laba ate bajjukira nti bakoze kibi. Ndi mulwasawo oli mulwadde inakujjanjaba mbadde siina kuluma eyo doozi teri kubwathi nawe togenda bambi togenda kwegayiridde naawe kino kye tukola gw'olaba kijja mpulira nga tetuteekedda kikola newankubadde nga nkwagala ndi mukwano naawe omusawo ayatudde ali mu Love. Sounded like there was an emergency over the phone, only for me to come here and see you sitting like an abandoned baby. He has finally opened up. Kati mukwano gwe yeebuuza nze wano nga mmanyi wayo ensonga ya emergency kyokka ndabanga omwana gwe baasuddewo koye munaye akyatudde agambye anjagala. Say to him. Gwe n'omugamba oti tewali. His reaction to that? Of course, he knows I'm in a relationship, so he wasn't expecting an accident. Kati munaye already akimanyi nti ni mu relationship kati abadde tasuubira kunfunamu answer y'amangu so nsiriseewo busirisi. So at this point, what do you feel? What do you think? Like, Kati ku ssaawa eno gw'olowooza ki owulira kimuli? I wish Butler never existed in my life. Wulira ndi kale singa Butler Tolerating him. Batulumayo teyaliiwo mu bulamu bw'ensi oba mu bulamu bwange oyinza okusinkana omwana w'omuntu mu biseera eby'omu maaso n'ogamba kale singa ekyasooka okunzaalamu tekyaliwo n'ogamba kale bannange singa X terwaliwo okusooka kugira embuzzi eno nemba nga ngikuumidde omwana w'abandi ono omupya naye nga munaye tekikyasoboka si gwe alina pulaani z'obulamu bwo kyaliwo akigumire tewali kyakola. This is so confusing because there is kati munaye mukazi wattu bimutabudde kubanga my dad. waliwo Butler ate Batulumaayo oyo taata ali ku saidi ye nnyo kozi awo weebuzi bwawo
Batulumaayo omwana ow'obuwala asobola okwagala ono naye ono Kenge boy Rastafari I'm sober ndisoba alo gwe soko ogenda omupitere baby wange ate omuleete bano njagala tugende tukubemu ku kiba ne mukulu taata gwe obulamu bwobeera mu kunywa kati oba onaayogera ngani gwe olwadde omutwe tukutwale obutapika oyogera nange wotyo oli musiru tomanyi kikyoli gwe musiru gwe njagala okukubulira ninammwe 5 abandabira mu nyumba yange mbeerawo okubalabira genda oyite mukazi wange mutwala out essaawa zino musawo najja owaayi ate gwe awogganira ano story gwe ogambye mpogana nkulabikidde ngaawogana wabula gwe musawo omuvundu omusiru just oliawo oyagala kunzijjako girlfriend wange omanyi wooteekako omwenge oba n'obuvumu mbu obwogera byonna nze sibimanyi nze manyi obuvumu mbufuna nywedde ku soda mwe mungulire soda mulabe kinaabatuukako wano byonna nja byogera yes Her father is not around. Munaye taata w'omuwala taliwo. I'm letting you take her out. Ate kati gwani asobola okunyimiriza okutwala mukazi wange ebweru weeyita ki gwe kisajja gwe wabula gwe mwana nja kuzikiza gwe kyoba omanyi omulimu gwe osobola ogumalawo wabula taata we kataliiwo nze ali mu buyinza tolina gy'ogenda mumutwala owulidde ne bannange kati taata teyasuzeewo Morris gwe baleseewo ono ye musawo Joshi yasigaddewo waliwo yagambye muno ne Joshi weesaawo mbu omusajja omwefaananya tomufaanana gwe olabika tolina mu gulupu gwe oyo mwana oyo kyali oyo Saamu oyo ne DNA erabika yeemu ngenda munoonyerezaako we mutuukako Harris. Your girlfriend? Yes. Okay, Dr. Karam go hospital. Kati munange onajja okucheckinga ku girlfriend ne doctor yamufukidde ekizibu doctor yamutute mu ddwaliro akizzemu ogwokusatu bageze kola check up gwe ewa today ediera leero for what but gwe mwana bayinza batya siya nakwata esimu n'agiwulugumi musawo where are you gwe baby oliwa munansonyiwa tuli ku ddwaliro for what lwaki why didn't you tell me lwaki tewangambe kutwala mu check up anti munayo no just andabira butabize musawo what are you saying kati otegeeza complaining that I'm busy why not complaining ze continue busy I told you I won't be nagambye continue sikyasobola kutwala sobola kuwerekera kugenda mu ddwaliro obuvunaanyizibwa bunzigyeko that guy kati olaba oyo muyaye tetumwetaaga mu bulamu mwana nsonyiwa munange baby easy nawe manyi kigambo sorry kimala bitono kikakkanya bingi nze nkubuulira ekigambo kino gwe ng'omusajja wajjanga ne waaba ng'ali mu nsobi ng'ayogera waggulu mugambe mukwano nsonyiwa weefuule fala ate naawe omusajja osobola okola ekintu kyekimu teweegulumiza mubeera ng'eyo kakkana gwe lwaki oli even Butler's father called me concerning the kyekyabadde wano ne tata wa Batulumayo yankubidde n'aŋŋamba nti no wamuganye mbeera ki gye wataddewo wano Sir, taata sebo Butler came here Butler yajje wano and wanted to take Mary. ekiro ennyo nga yagala kutwala muwalawo out Said that she can't go clubbing. just ne mugamba nti tasobola kgenda kubanga gwe toliiwo Please, bambi did I do anything wrong? nina ekikyamu kye nakoze mukama wange was that what really happened? kyogamba ekyo kye kyabaddewo ddala Sir, ekyo kyennyini Not at all. You didn't do anything wrong. tolina kikyamu kye wakoze kati taata abadde afunye essimu Such. okuva ewa taata wa Batula nga banyiivu nnyo ekimulenzi kyoyo ali eyo afuuse ekizike waneeno sitole twatugende It's all right. kale tewali buzibu taata amaze okuanalyzinga ensonga Do it. omanyi neno tekiniki bannaye twandegikopye babesti What you do? wobangawo ekintu ekibeerawo Establish your- to reacting don't make a quick decision out of anger ekyo nkiddamu
tokolanga kusalawo kwa mangu ng'okyali munyiivu kakkana olyoka okola okusalawo ate n'ekirala waliwo olugero lugamba tosala gwa kawala nga toguwuliriza gwa kalenzi sooka owulirize oli ali mu musango kyagamba tobeeranga bapoliisi z'eri eggundi kasita oli akubamu omukono eri ng'omanya omuntu bamusibidde n'obwere mwana poliisi y'e South Sudan zebyene wammwe sibimanyi It's me boy VJ Joske. Kati gwe kyoba omanya omuwala ke yate tannawona ne banaye balwala outing bano. Mama. Okay. God damn. Pipsy. Yeah. You're beautiful. You're the mwana baby okimanyi ndi nonyira nnyo kamala ebyo biwonya omulwadde ly'eddagala ly'ayinawo. Actually, God created you on Sunday. Mwana okimanyi nga Katonda yakutonda ku Sunday ku maliri awo mwana nga tannabaako kyakola. Oluvannyuma lw'okuwumula ku Saturday wali wonna yakeera ku makya yawumudde bulungi ku Saturday n'atonda gwe. Oh, see, I can't wait for us to get married, man. Mbutuufu sisobola kubeera mpulira ninze neesunze. See, we're going to paint this town red. Yeah. Town red. Omukulu kyayinawo n'obulumi omuwala bw'ayita Mukinsonga naye okumuwaana ly'eddagala ly'ayinawo. N'ekirabika baakitonda ku Sunday. Okiraba emabega kiraba kafiga olubuto tekuli kya ku Sunday ku maleere. Are you alright? Bani abatondebwa ku Sunday okwewaayiriza nga wali wa ku Friday akawungezi. Okay. Katonda ayagala kuwummula ku Saturday. Have cake. Naku mukaaga akola. Ajeske. Hey, come on. Kati omukulu talina budde bubeera ano kubanga bataliibe bamuyita n'amwabukisa obw'olubaluba mangu awo bumubeeremu ye kaatemesa awo. Bebi kangende ne bakyalima nga okimanyi tugenda kutambula muko tugendeko eri mwanzenywa ate nga okimanyi gw'oli mulema kankomewo. No. Mwana abirowooza munaganisa. This guy cannot be the right one. Ono omuyayi tasobola kubanga ye mutuufu. Be stuck with this kind of man. Sisobola kubeera musajja kikula kino. Ate sobola kumpa kakkeya. To end up with a junkie. Ayinza okumaliriza nga mwana ali musakasiro. Ate omuwala tandise kuba bituli mu baatulumaayo. Maybe kakisi kali yakakkiriza okubeerawo. Kulaba kigenda mu maaso. Nesaazi natandise obirowooza mukati ono bebi wamufukidde ezzike. Bebi okimanyi ndi kumpi ne wooli mbadde njagala kusalako gwe gundi. Stop by and do what? Osaleko okole ki? Nakugamba nawe bebi tosobola kujja wano twabyogerako omulundi guli. Ne bebi njagala kulaba naawe. Oyinza okugamba amukubira ku video call abatamulabye ekintu mukyogerenga live. Baby, njagala kuliisa naawe. How was your outing? Chichi, outu yamwe yabadde etya? No. Teyanyumye. Teyanyumye yadde. Teyanyumidde. Lwaki? You saying so because you feel that's what oli mukwogera bw'otyo kubanga ekyo kyolowooza nti kye njagala okuwulira? Nedda. Because my heart wasn't with him. Teyanyumye kubanga omutima gwange tegwabadde naye. Nkwagala musawo Joshi. To enjoy your pampering. Mutuufu njagala okubeera nga nyumirwa nga ndi naawe. Joshi. You said you love me. Wangambye nti nonjagala. Are you sure it's love? Mazima mukwano gw'owulira gye ndi oba kumanga. What else could it be? Ate olowooza kya kinaaba ki wegutaabe mukwano okakasa. Okakasa nnyo nkwagala. And I love you too. Nange nkwagala musawo. Nga bwakasasanda n'enjuba ekyagenda ne baddamu ne beeruma musawo kati n'omuwala amuzzemu nti kumbe taata abasanga mu mimwa. Taata musanyufu ku nsonga eno oba singa musanyufu yandibadde abakubirako mu ngalo. Obudde ne budda ku bunaabwo. Okay. Musawo bw'otyo taata. Wamala okujjanjaba ekigere kati ojjanjaba mimwa gya muwala wange. Taata atusanze. Taata abasanze. Kyekiddako.
jukira nakugamba taata si musanyufu yadde kubanga ye enkolagana wakati we ne taata wa Batulumaayo yamuggunda ensonga lwaki yamuwa muwala we enkeera. Since my daughter is recovering very fast, kaza muwala wange ali mu kuwona. better I let this boy go before Kisingako ono musawo ne muta n'agenda nga tannawakisa muwala wange kubanga my family and the entire family of Butler. kubanga family ya Batulumaayo eyo. His father is not happy. Taata we tajja kuba musanyufu ku kino. Nelson have his way with my daughter. It would be a betrayal. Singa amala nawaayo muwala we n'amuwa musawo Joshi ejja kuba Betulumaayo oba Betulaayo yamuyita kamango mpise nzuno sebo ayimirira sikulwanga suula adda ayagala weyetegekera bulungi kimwanguyira okudduka bamugambye atuule zino simbooko zino simbooko. Well, Nelson. Why Josh? Wanji tata. I know what you want to say. Nchimanyi kyoyagala okwogera. I'm willing to listen to Naye siri mwetefutefu kuwulira kwetondako. You see, Butler and Maris olaba Butler ne Maris bali okay. Batulumaayo ne Maris bali okay. each other as friends. Era baagala naawe kuva butonga bagana nga ba mikwano. Bakwatagana nnyo Kamala. Kati gwe ate gova eri oyingiremu awo gw'olaba kikola amakulu. Why Maris is giving you that place in her life? Ate simanyi lwaki muwala wange asalawo okukola ekintu ekyo naye. Lwaki? I am going to pay you 10 million naira for this. Naye ngenda kuwa milikwesi 10 zisoba muno muze yamugamba. So that you can leave my daughter. Ngenda kuwa milikwesi 10 nga nyongeddemu n'ez'okusaba weesonyiwe muwala wange. Ogende. Bula bubuzi. Kasawo ali mu kuwona. Taata omulenzi asaze wa mute. Yabinyumiza omuwala. I believe my dad would go this length. Kale mbadde suubira nti taata ayinza okusukka waawo n'atuuka ku Linessa. Taata takyafa ku lusanyu lya muwala we. I couldn't even say anything. Munaye nesisobodde kwogera kigambo kyonna kubanga tanganyizza. You know what? N'omanyi? Take the money. Sente ezo zitwale zagenda okuwa. Kati Josh n'obuntu bulamu tasobola zitwala. Ye Get. bambi zitwale. No. Nedda ssebo. Yeah. I can't take them. Sisobola naye kutwala sente ezo zonna mb'ozimanyi nkugula kwesonyiwa. There is a reason I want you to take it. Munaye waliwo ensonga lwaki njagala ozitwala ezo sente lwaki? That money would be a good startup for a therapist. Olaba ezo sente zijja kusobozesa okutandikawo therapist center. Nagamba nandikyagadde naye nedda. If you love me, you will listen to me. Namugamba munange obanga onjagala ojja kumpuliriza. Take it. Zitwale omuntu akwagala akuwuliriza. At all. Ne taata nedda siri musanyufu naawe kino kinedda tekijja. Such action without Tosobola kumala gakola kintu ekyo n'ogoba omusajja nga tombuuziza nze nanyini kigambo nze nanyini mutima. Why? Butler will raise a lot of dust if I encourage you and Nelson. Butler ayinza okuteekawo akati abaga wano singa mbaleka omukwano gwange gende mu maaso. We're in love. Taata ffe twagala. Honest love. Gwe waaye bino tebikyali kulaavu. Shouldn't be, and I don't see it as such. The Nelson in question here, Kankubuuza. very beautiful relationship. Bannange. That will bring shame to me, and a lot will be at stake. With Taata ye tayagala kuswala ku nsonga eno. Era alabirawo muwala we okumukkiriza agende n'oli ajja swala maaso You g'abali. to tell me the truth. Nagamba taata mbulira amazima. Would you rather have a sane son-in-law Kwegamba or a junkie and psycho? kisaana gobeere ne mutabani wo oba bba wa muwala wo Maintain nga family. mulalu mulungi nga woolaba oli omuwala omusajja Batulumaayo tewandyagadde Joshi. Nagamba gwe. the Modus family have been very wonderful. Okimanyi bulungi famire yaabwe ebadde nnungi gye tuli. As mother took care of you. Maama we kennyini yakulabirira okuva obuto. Owulira? Now tell me, Kati mbuulira. if she were to be alive, Singa abadde mulamu think she will easily forgive you? olowooza yandimaze kusonyiwa era yandikkiriza ekintu kino okugenda mu maaso. Maama w'omulenzi Batulumaayo yakola kyamaanyi era ne taata yamugamba ndowooza okirabye nti kizibu munnange.
ebyaddako katubisange mu paati ezaddako bannange paati eyokuna yegenda okubanga eggala ka firimu kano tulabe baana bano bakola biki Josh yamala n'akita batumayo yakita biki ebyaddako byonna katubisikane mu paati eyokuna naye nga mbagala nnyo ba besties mwebale kugyekumirako mwebale kulaba mwebale kulikinga mwebale kusharinga mwebale kubeera ku wali eri ku WhatsApp mwine ng'egye muzisalako nga zitandika butandisi nga zitandika butandisi ne muziwa bulaike abaana abalaiki obamba we haga nabati wana nabagamba kalaike kaine ngeje kanzizaamu omutsayi ku screen yo baba besties ku next movie bajja kuba ba family members family zatandise dda family zo zatandise dda era family efuluma n'erinnya lyayo abantu ne babanga beyo family kati munnange next time kangende nga mbere nga ate ntumira ku baana abali mu families ez'enjawulo ku family oyingirira family oba oyingiridde ensonga za munno mu kabi ne projects endala ezisukka ku ky'okubeera obubeezi fani wa VJ Joshke anyumira firimu za VJ Joshke wabula ate n'obeera ow'omunda ow'oluganda ddala mu VJ Joshke. It's me your boy VJ Joshke.